Olw'akatale k'amagi, emigaso n'obuwoomi bwago, waliwo ate abasazeewo okwongera okunoonyaamu ssente mu ngeri ey'obulabe. Wali owulidde ku magi ge bagamba nti makolerere oba aga plastic? Leero twagala tumanye ekituufu kye ki. Ate ne bw'oba oli asiza ng'ogenda kulisiiga ekintu kyalyo kyangu nnyo, kiri soft nnyo. Era nga bagamba nti kikolerere, bayinza okuba nga oba bakikola batya. Tuze tulaba obutambi obw'enjawulo nga bulaga amagi agayitibwa aga plastic oba amakolerere. Weight and size are the same, but the natural egg is down in the water. I want to see what's going to happen. So let us see what is going to happen in a minute. I don't know whether it's real or not, but the first one which I put, it was really a plastic one. You could have seen this. You all could have seen this. This is a plastic. This was there in the flame for more than 15 minutes and it was just like this. Nothing was happening. Kino kireetedde emitima gy'Abannayuganda bangi okwewanika olw'okutya kiki ekinaddirira, kubanga ebirungo ebigakolebwamu tebimanyiddwa. Bw'oyingira akatale okugula amagi, osobola okulemererwa okwawula amagi amatuufu geegaluwa. Bw'etutyo twasazeewo tugende mu balunzi ate batubuulire kiki ddala kye bamanyi ku magi amakolerere era ogaawula otya kwaga agabiikibwa enkoko. Olaba eggi lino, olaba kayeero kana kagenda kejjira, kati bw'okuba eggi liri olaba ebintu ebiringa ebimyufumyufu ebiringa kugamba ebikolera ddala yera asingako ono mukwafu. Era bw'olyetegereza bw'oti ng'omaze okulikuba n'oliraba bw'oti, oyinza okwebuuza nti eggi lino baateekamu ebinzaali. Tulina gye twaleka ku musomo ne bagatulaga bwe gafaanana. Kye njogera nti manyi kirinako bwino, era oli bw'ajja okunkyala ennyinga asobola okukola ki? Kubanga ababikola bayinza okunnumba ne baga nti muzeeyo otwonoonera akatale. Naye nze kye nkugamba ki ekyange kyenina kikulaze kiikino oligino. Amagi aga plastic ge mwogerako nga UNBS tegamanyiiko. Kye tumanye waliwo sweets ezaali ku katale, naye zino sweets Abachina baagenda ne bazipaakinga mu shell oba mu package ey'amagi. Kati ye omuntu consumer bw'agenda ku katale okugula yayinza okulowooza magi. Ebisingawo mu mboozi ey'enjawulo birindirire ku lunaku olw'omukaaga ku ssaawa 2:30. Nze Sharifa Bakka.